بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نبذ الله سبحانه وتعالى ورمبات وده لنا كمان تشاري بسلام مغير الله سبحانه وتعالى أكيد عبادة فزت قلا أتى onako tuli musinka na tusasolemu bulungi bwerere. Olwaleero etayimutebe egamba tusoma ku hadithi, ndabye nga kyetaaga okwejjukanya ffenna ku hadithi y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam eva ku sahaba ayitibwa Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu. كما أنت عن عرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: حديث يقولك عرباض متوانوا سارية أقسمك الله كبيرك يا جامبة: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بالغة مودعة ولنكرمو أمبكا يتوبوا للا أربوا للا قالوا صفوا نيو دولمو للمي ورزوا نيو فالنتوال تجينا nayenga olubuuliro olwo lulinga olutusibula kyetuva tumugamba nti ya rasulallah kaannaha maw'izatun muwaddi'a, naga nti mbaka olubuuliro tubuulira nga otubuulidde nga lulinga olutusibula obusiibuzi. fa awsina ya rasulallah, beera nga otulamira. qaal, nabbi naabanga abalamira nabagamba nti usikum bitaqwa allah, mbalamira nnyo okutya Allah, wasam'u wattaa'a, okuba abawulize ennyo. fa in ta'ammara alaykum abdun, ne bw'abanga omukulembeze wammwe muddu n'abalagira ekigambo fa'addu alayha binnawajiz, mukirumeko magego. n'abagamba nti fa iyyakum wal muhdathatul umur, mbeewaza ebintu byonna ebizuulibwa mu busiraamu. fa inna kulla bid'atin dalaala, olw'okuba nti bonna ekizuulibwa kyonna mu ddiini buba bubuze. hadiisi eyo mpanvu muko, naye tugyetegerezeemu ebintu bino wammanga. ekisooka agamba ibn Sariya, Irbad ibn Sariya nti nabbi yatubuulira olubuulira olutusiibula. zarafat minha al-uyun, amaaso gaffe gonna gajjula amaziga, emitima gyaffe ne gijjula okutya. ne tumugamba nti ya rasulallah, olubuuliro olutubuulidde nga lulinga olutusiibula. ne bamugamba nti ya rasulallah, tulamire. ekisooka kinjagala tuyige nti abasiraamu bonna we tubeera mu kulamirigana. ensobi ebaawo, omuntu n'olaba munno n'omulabako ensobi, baako kyomulamira. omuntu nga wasinkanya omusiraamu munno, baako nekyomulamira, mugambe nti munnange nno nkulamira kino. oyinza okulaba nga munna alina obusungu bungi, mulamire mugambe nti munnange nkulamira nno munnange obutaba na busungu, kubanga omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba obusungu mukwano gwa shaitan. oyinza okulaba nga munno munnange ayinamu embeera ng'essola tazitwala taziraba nga kya bulijjo, mugambe munnange nno nkulamira okwekwata ku ssola. oyinza okulaba nga munno ng'ayinamu obukendeevu mu kwebikkirira, mugambe nti munnange nno nkulamira okwebikkirira. singa abasiraamu tunaaba nga tweramirigana bwe tutyo, tujja kutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga ffenna tuli balungi. kyalwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba nti watawaasaw bilhaqqi watawaasaw bisabri, abakkiriza bonna bwe baba babeera, ekyabatumye abakkiriza babeera nga balaamirigana bisabri, obugumiikiriza. era nga ngamba abasiraamu, nga nkubiriza abasiraamu, nga nnaamira abasiraamu mwenna abali mu kiraasi eno, mbalaamira obugumiikiriza, mubeere nga bagumiikiriza mu bintu byonna. watawaasaw bilhaqqi watawaasaw bisabri, mulamire bannammwe kubeera ku mazima, mulamire bannammwe kubeera abagumiikiriza. obugumiikiriza kintu kizibu nnyo, obugumiikiriza kintu kikulu nnyo, obugumiikiriza kintu kivolanga. Allah yagamba nti ya ayuha alladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. abanga abakkiriza mugumiikirize, usbiru wasabiru, mugambe bannammwe bugumiikiriza, warabitu wattaqullaha, mutine Allah subhanahu wa ta'ala. era fu baganda bange mwenna mbalamira
okugumiikiriza mbalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala ekintu ekyokubiri kiri mu hadithi tuyinza okwiga mu hadithi bingi tuyinza okwiga mu hadithi naye ebikulu mu byo kyekigambo ky'okuwuliriza ekigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga tukitujjidde akituleetedde okukiwuliriza ennyo laba nabbi sallallahu alayhi wasallam bw'abadde alamira basahaba bagambye nti mbalamira okutya Allah wassam'u wat-ta'a mbalamira okuba abawulize ennyo okuba abawulize kuwulira bigambo by'oyo abaatubuulidde ebigambo bya Allah n'ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ebiraga nno munnange nti oli mukkiriza mubiraga nti oli mukkiriza kwe kuba nti bw'owulira Allah ng'ayogedde obanga omubaka w'ayogedde obanga omukulembeze waakulagidde ekigambo todda mabega ebigambo ebyo bisatu bibiraga okuwulira kw'omuntu ekigambo ekisooka okuba nti owulidde ekigambo kya Allah oba bw'owulidde ekigambo ky'omubaka obanga omukulembeze w'alina kyakulagidde n'okiteeka mu nkola munnange obeera mukkiriza laba Allah bw'agamba nti fala wa rabbika la yu'minuuna hatta yuhakkimuuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima Allah yagamba tebagenda kubeera bakkiriza okutuuka nga bamaze okuteeka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okutuuka nga bamaze okuteeka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ntikko nga bw'aba alagidde temudda mabega nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'agambye tetubuuza lwaki agambye nedda tuteeka buteesi mu nkola Allah bw'atugamba tetubuuza tuteeka buteesi mu nkola abasinga obunyometera okubugamba nti ndaba ekyo sunna busunna nedda obusibukkiriza nabbi bw'atugamba tuteeka buteesi mu nkola nga tetwebuuzizza lwaki akyogedde obwo bwe buyitibwa obukkiriza fala wa rabbika la yu'minuun hatta yuhakkimuuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta bw'amala okulamula omuntu n'atafunamu nnyiike mu mutima nti lwaki bandagidde kino wa yusallimu taslima n'ateeka buteesi mu nkola oyo nno yayitibwa omukkiriza atali oyo obukkiriza aba ayina bwa kitundu ekyokuyiga ekyokubiri kyetufuna mu hadiisi eyo kwe kuba nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam tugambye nti omubaka sallallahu alayhi wasallam kyetumaliriza emabega nti ekyokuyiga kyetufunamu omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba abantu okuwuliriza n'okuteeka mu nkola ekyokuyiga ekyokusatu kyetufunamu kubeera nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba abantu فإياكم والمحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة يغamba abantu timwewale byonna ebyazuulibwa mu buddiini ebyateekebwa mu ddiini nga mubutuufu tebyalimu nga nabbi sallallahu alaihi wasallam teyabirekaawo n'agamba abantu mwenna abantu bonna babyewale tebabyekwatako wookirabiranga wookiwuliriranga nti kino tekyaliwo ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam okireka bulesi lwaki فإن كل بدعة ضلالة أنت منانغ بuli kyonna ekyazuulibwa mu busiraamu bubabuuze ate buli mubuze yenna agenda kuyingira omuliro waliwo akapointi akakulu koyina okutegeera ebyazuulibwa mu ddiini byo bitegeerekekwa bitegeerwa bitya ebyazuulibwa mu ddiini bitegeerwa singa omuntu aba nga ayina irimu asobola okwawula wakati w'ekyazuulibwa mu ddiini n'ekitazuulibwa mu ddiini kubanga ebyazuulibwa mu ddiini bimanyiddwa ebyaliwo mu mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam obujulizi bwabyo weebuli bulambulukufu n'ebyateekebwa mu ddiini bye byonna ebitaliiko bujulizi nga tebyaliko bujulizi bw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam waali eyo nno hadithi y'olwaleero mu bufunze nabbi sallallahu alaihi wasallam tugamba حديث عرباض بن سارية أقامت وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي تبولي لا موعظة أربولي لا مودعة مرسيبلا وجلت منها القلوب متمجة يجلو قتيا وذرفت منها العيون نتكابنا مزقا فقلنا يا رسول الله نتمقب وانقم بكوى الله كأنها موعظة مودعة أربولي لا تبولي دنقلوا لنقولوا تسيبلا فأوصنا يا رسول الله تلامري قال نبينا قامت أوصيكم بتقوى الله ناقام بابانتم تنبلامي لكتي الله والسمع وقولنا والطاعة نوكوا بقومبو فإن تأمر عليكم عبد نوابانغا قرقد مدو فعضوا عليها بالنواجذ
kirume kamagego wa iyyakum wal muhdathati al umur mbe kasambe waza kokolera ku bintu byazulu mu dini fa inna kulla bid'atin dalala ولكبانتي ولكنك يزل الدين وبزي وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.